kakati dictator Amiru ngenda kusaba ekintu kimu ife abalabi otweraliikirira bwereere obutatulaga maama wa mwana tulage maama wa mwana kyo kiggwe kati fe otweraliikirira otya abalaba obulabi ne weesiga yakwata ku kamera nga neyakubbako Chosen Becky yali akwata bifaananyi yali omwami wa Chosen Becky finally naye abamuwadde ezzadde era twagala okusinzira wano okubeera nga ate atumuyozayoza bwe tuba tubala abaana ba dictator Amiru tugattako n'aba Chosen Becky siwe kiri ne baatazaala bonna baba baana be kati n'oli gwe baazaala omupya owa Sekajja naye aba wa dictator kati dictator owezezza abaana bo baba bameka bana manyi Chosen Becky oyo nze abaana be nalekerawo n'okubala we tuba tubala abantu be batalina kubalira nzaalo Chosen Becky mwali ekyo tekiba ku basajja naye kakati ye Chosen Becky tuba tulina omumugatta mu statement ezifaanako ng'ezo tebamubalira nzaalo okategedde so kati simanyi baba balina bana oba bataano abaana baabwe ewamu kati ono ndooza yayinako babiri omugatte babana bataano okategedde so omusajja waakyo yabadde musanyufu nnyo mu kaseera kano ng'amaze okubeera nga akola bizinesi n'ekwata ye y'emmere ng'amaze okwawukana ne Chosen Becky avuga emmotoka ennungi kati wuuyo yayongeddeko ezzadde bitambula bulungi bitambulira ddala in fact waliwo akayimba dictator Amiru kaali mu kutambuza akalaga nti nno bukya yava eri ebintu byakola ki byatereera ofuna kakati dictator Amiru ngenda kusaba ekintu kimu ife abalabi otweraliikirira bwereere obutatulaga maama wa mwana tulage maama wa mwana kyo kiggwe kati fe otweraliikirira otya abalaba obulabi ne weesiga yakwata ku kamera nga neyakubbako Chosen Becky yali akwata bifaananyi tubeere bamazima tatulaga mukyala atukookonyako bukookonya essanyu ng'eryo tuukira ddala ku maama abaana omutulage otugambe nti yoone yampadde ezzadde naye wali mutukookonya tamutulaga kyokka ate y'owa kamera amulaba kati omwesiza otya ono ku mulundi guno ng'oli yakunuubula ng'oli yakkosa ng'oli yakutwalako omuki omukyala naye nga awo we tuli kati mpa ku Chosen Becky Chosen Becky ye amanyi kati ekyokulwanisa kyekuzaala baana ne ku mulundi guno agamba nti wanaaba wabba wa Kivulu alina okujja nga ali lubuto lulala jjukira yabagamba atya nti nabaana ye yakisa mutuweeko alaba bidi ye koziko nasubiza abantu kikosa tingenda gireka ng'olubuto lwa myezi 7 ate era bwebezze buli mukyalo ow'olubuto ayingirira bwereere buli munnamasaka nga buli mukyala single mother nga bamutwala n'abaana be bana ayingirira bwereere so ebirungi bikyajja naye buli omu waali alaba bidi eno fukamire oba owandiikaawo ogambe nti mwami Sekajja webale kwagala Becky n'abaana be tatula ogifuna era mwami Sekajja wano ogifuna ddi akaffe ogirina akaffe ngenda giteeka wano mu lwatu nga buli omu alaba ate bane bwe ndigisawo sijjamu kwambala lugoye lubikka wano God forbid God for hey wemudde bayi koziko nasubiza abantu kale awo Chosen Becky waali yetagenda kulekerawo bakuba musajja we mu maaso manya abamu mubeere ne mugamba akiyitiriza n'ebirala bifaanako ng'ebyo tutandise n'akayimba akatowabula ali muki ali mu laavu era bye yayogera ku dictator Amiru nakati akyayongera okubinnyikiza nti ffenna tufune we tuwandiika nti Sekajja yagadde ani Chosen Becky ebisingawo so ababiri we bali abalaga ttatu agenda okugiteeka eya Sekajja no naye akangabidde akiyita kukangabala Sekajja alimezaamu mpola mpola ndowooza ababiri tugenda kusooka tubaleke awo embeera buli omu kati yakulagako munne ani asinga okubeera obulungi in fact kati nkiza erimu abalaba abagoberera Chosen Becky ne dictator Amiru ani asinga okuba obulungi bukya baayawukana ani ali yaddeko ani asingako munne kuba kati kyebaliko ababiri buli omu kulagako tugende ewa Derrick ne Cisse
olunaku lwabadde lwajjo ne bakuba ebirayiro wakati ng'omusumba Bugembe yakutte mu kyebirayiro yakulembeddemu essaala ku mbaga ya Little Boss ne mukyala we Derrick. Week ewedde nabalaga okwanjula nga bwe kwatambula kati eno yabadde mbaga era omusumba Bugembe ye yagikutte mutulindeko tuuke wabbalamu tusooke awo yes ku mbaga ya Little Boss ne Cisse eyatambudde obulungi. Osobola okutugattira mu kawo ne ku maloboozi ekyo nakyo kiggwe tubayozayoza ababiri abo. N'abali ku mukolo mwanike emikono embaga zibeere mayumba gammwe okuzika tukubeere wammwe walirengawo ebidaala ebya graduations ebya birthdays ebyokuyingira ennyumba ebyembaga amafuta abakuluza wagajjawa tekumbaga ya Derrick ne Cisse mugende n'obugagga n'amagezi n'omukisa mu linnya lya Yesu Kristo abantu bonna ne bagamba nti congratulations Mr. and Mrs. Katongole. You see, you get to me, Papa. Oh, I say, for your love, I'm grateful. You say you love me plenty, you came to die. Say, Okay, omukolo wegutyo gwatambudde essala Pastor Bugembe gyasabye okuvira ddala wali wenyini we yagisabidde paka kuba tulaba bonna basoose ne bagimuddiza emikolo gisooke ewuwe tugirabeko awo siwe kibadde kubanga munnange kituufu essala nnungi tulaye ku mbaga ez'enjawulo eno ewaffe naye ewuwo musomba okategedde so mwebale kola mikolo olunaku lwadde lulungi Aziza Zioni obaddewo kuviira ddala wali eri mu mikolo egyasooka ne guno wabaddewo bulungi abagole bambi banyumye ate babadde bonna okumala ebbanga omanyi mu byembaga abeerawo kali akanyomero now you can kiki obitegedde omwana Derrick na identi baba aha kale byebyo tugendeke wa Minister Balamu tulabe ayongera okutambuza fayiro ye ku ground agenda akeberako ebitundu ebyenjawulo naye mukano wetulaga tulinamu ebyokuyiga bingi oba kiraba so producer Derrick tumutadde Little Boss tumutadde tugendeko ewa Minister Balamu on ground tulabe ate ensonga engeri gyazikuttemu ng'ogyeko emirimu gye kati twaga tutunulire ensonga y'obulamu abantu bwe balaba omuntu ng'agenze mu kiyungu gye bajjulira emmere baguyita mu lulusi we kiba nti omuntu talina naddala omusajja talina kutuuka mu kiyungu gye bajjulira ki gye bajjulira mmere kakati Minister Balamu ng'oli waddembe okumulaba obulala nti atuuka mu kiyungu ne Sepiki n'abagamba zibikkule naye ssebo zino ensonga ze tulimu za bulamu ssebo si gwe ojja okuva kuno ogenda otalaaga ground yonna ng'ogenda onyenya abantu mu zi ofiisi zaabwe oba kyekingamu atakola kituufu ssebo okajjale olowooze nti gwe bibyo birungi byereere kati ng'ogyeko oyo gw'oba onyenyeza kisambira wano abaako abamuli emabega famire ye yonna eba etunuulidde ye yayinza obutabaako kyakulowooleza naye nga waliyo eri omukambwe emabega gw'olinyidde mu ttooke so omukulu ono bw'aba agenda okulya tateesa na muntu yenna tebamutegeerera agamba bugambi parking awo
nga ye agenda paka mu kiyungu walaba embeera wasobola otuukira mu kiyungu ng'agenda bagimusenera alaba kati n'amasowaani yageeyoleza sebo oyo tomuwa sowaani mu busima mwana yazoozezza dda essowaani ye yagyeyoleza yagyesiimuulira n'akatambaala ke ne bamuteeramu emmere naye ku mulundi guno gye yagenze emmanju eyo nabadde mmanyi tajja kulya naye enjala yenjala yamaliriza alidde bannange bannaffe abatuwa emmere mukyuseemu kati eyo emmere eriibwa bantu naye bagitadde ku wansi girabe ekisooka si yeri ey'olulagala ennyigire mu lulagala muginyigisiza mulawo mugitadde wansi kale kwegamba nammwe mwekyekinge omanyi kati bino osobola okuba nga obirabira wali ye Kasese gye yabadde naye ne wano mu Kampala infact wano mu Kampala waliwo ebifo nga oba toyagala kulya gendako emmanju gye bagijja nga tojja kulya okitegeera naye nga ndowooza wano mu kibuga wakati ate waliwo akafo kemmanyi bakangamba kaliyo ku Naira Avenue bakayita mu Kibaati bali bakabi bajja tindi gye bali eyo natuukayo ko nadda Rivance so embeera ominisita wagitadde twasooka nti ye ne nammere banaamalako kati ekyo kyo twafuna ansa buli omu akola bibye kati ekiriwo essaawa eno mu kino ekyokuba nti nno yeebeereramu kiraga nti ajja kumalako naye kaakati mulimu elementi eno ey'abantu abakuŋŋaana oba kano munaakategeera sigenda kannyonnyola nnyo kisambira minisita akyamye wantu agenze kulya buli ki mmere producer kisubizamu ke emabegaawe obadde abakuŋŋaanye abantu ne bakuŋŋaana ebweru akantu ako mukalaba ekintu ky'abantu okukuŋŋaanira ako kituufu minisita yeebeereramu ng'agenda okulya ne kino eky'abantu omukuŋŋaanirako ng'agenda bugenzi kulya kino kankirekaawo so kiraga nti emirimu gitambula bulungi weebale nnyo ssebo minisita Balamu olw'emirimu gy'okola okubeera nti n'abantu kaakati bali naawe mu mbeera emoba endala Nyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that dancing still. Come down in one no ya night. Sika de buto one night. Nairo akro ya sika. Sika de buto one night. Kan de no ya night. Sika de buto one night. Kan de no ya night. Bulungi n'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa buto wa Nile alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu n'engano ya Nile etakwatira ku ngalo. Nile ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga.